otyo omulungi atulaba nkwaniriza nkwebaza okutulaba programs zaffe zonna zitutuusaako olunaku nga luno olw'omukaaga nkakasa nti zikuyisa bulungi kale gwe akola emirimu gyo nga bw'olaba ku BBS okola kyamaanyi nnyo nannyini ddala programu ene Mwanyi Terimba kubanga olina okukimanya nti ensi etambulira ku musingi ogw'ebyobulimi. Nze Wahida Nampima Lubwama bwe zikoona 12 butereevu tuba tugenze mu programu Mwanyi Terimba awo nkusabira nti funangayo akapapula n'ekkalaamu oyongere okwejjukanya. Oyinza okuba tolina kirowoozo kirima kati naye ate ng'ojja kukifuna oluddako. Oyinza okuba nga tolina ttaka ogenda kusimba mmwanyi naye ng'olina maama wo oba taatawo ye mulimi naye ng'ate tamanyi kyakukola nga mbutuufu ogenda n'obakyalirako naye ng'ennimiro ye bw'oba wagituuseeko tesanyusa ng'eya mukyala Lubwama akuweereza programu Mwanyi Terimba. Awo nno olina okuba ng'osinziira ku bino by'olabye olwaleero noba nti omuweereza. Si buli omuntu asobola okutwa accessinga n'aba nga alaba BBS. Abamu bawulira biwulire, abamu bawulira buliza Buganda erina TV kuliko ne programu Mwanyi Terimba naye nga mwattu tasobola kwetuusaako mpeereza ng'eno. Mwabagenda mu maaso n'okutulaba mu mawanga ag'ebweru mwebale nnyo abali mu Amerika, abali mu Bungereza, diaspora yonna sijja kumenya woobawa, abali mu United Arab Emirates mwebale nnyo mwebale ddala. Abaana abo abali mu kyondo kya Bwarabu bakoze butaweera okulaba nti bagula akataka katonotono afazaali baveeri nga bebalina bye batandikira. Ate ntukizuula nti okulima n'okulunda bye byokka ebitagenda kumalako mirembe. Twabawulidde beekalakaasa mu kibuga emabega kaawo. Kakati gwe alina akamwanyiko nga mbutuufu ne woba olina yiika emu wagiyisaamu ebitooke ani agenda okukusumbuwa? Ogenda kunoga kamwanyiko katwala okasunsule bulungi. Kati ebintu byakyukamu, bw'oba okalimye ku mutindo bajja kuwa akasente akessalira. Ate obanga otandise ne yiika emu awo kijja kuwa amaanyi obenga oyongerako bw'otyo bajja genda okukulambulako aba BBS ng'eyatandika ne yiika emu ne woba oli muvubuka nga mu butuufu tukusanze na yiika 10. Watandika ne yiika emu ng'okyalaba BBS naye tugenda okujja okukyalirako nga gwe omu ku balimi bannakinku. Awo nno kizzaamu amaanyi okuba nti emmwanyi yaffe ekyalina akatale. Gye buvuddeko Mwami Lubwama yansesa yagenda okusunsula emmwanyi nga bagula mutwalo gumu, gwali mutwalo gumu kase. Naye bwe yatuukayo olw'omutindo gwe yali atutte omusajja w'ekyuma namugamba nti mbutuufu ngenda kuwa mutwalo gumu mu 5 kubanga emmwanyi yali aginoze bulungi, yali ajyanise ng'ekaze bulungi ate nga ne quality yasimba mutindo. Awo nno kitegeeza nti buli lwowa emmwanyi y'obudde ojja kufuna zijja kweramulako zokka ensimbi. Ne ku lunaku olwaleero njagala tweyongereyo ne Mwami Ssemakula. Richard Ssemakula musajja mukugu nnyo mu kirime kino eky'emmwanyi, mutusonyiwe okumwesibako naye buli lwatuwa emboozi ye tuvaawo nga tetugimatidde. Gw'alina ky'abuuza n'ennyongera okukugamba nti genda mu comment section. Akadde kagenda kutuuka nga nziramu bibuuzo ebiri mu comment section ku kirime kino eky'emmwanyi. Ne bw'oba olina ky'oyisaamu ekirala genda mu comment section. Tugenda kubanga tubaddamu mwabali ku YouTube abatulabira ku YouTube channel ene ya BBS ku mukutu guno gw'Emmwanyi Terimba. Genda mu comment section teekayo ekibuuzo kyo nkukakaza nti akadde konna tugenda kubanga tukadda. Mwami Ssemakula twali naawe sabbiiti ewedde emboozi negwa makerenda naye tetwagimaliriza ate nga tukyali mu sizoni entuufu ey'okusimba. Kakati njagala soko obuze ku batulaba abantu basimba nnyo ku mulundi guli. Bannange mbalamusizza era mbebaza emirimu yonna gye musobodde okukola ennaku zino n'okwebaza Katonda nti akyatuwadde obulamu n'okweyagala. Era tumweyagaliremu. Naawe Mukama akyakuuma. Akyakuuma. Abantu b'ebulemeezi bagamba ki? Abeebulemeezi bakyali ennaka. Bakyali ennaka? Yes. Mpozi ennaka ziva eno? Ennaka ziva eno. Wavaayo ennaka yokka? Omulemeezi omulya ennaka. Ate omulemeezi bamuyita nkujwa bakubira kangaawe bazibira kangaawe ekkubo nti enswa yange esaze. N'olwekyo omulemeezi ku nnaka ajagala bulungi nnyo. Kuba simanyi nti bw'obanga amasomero gano ge tuyita kaagalabika obulungi mu ssaza lino erya Ssaabasajja Kabaka ery'Ebulemeezi, simanyi oba gajjumbira nnyo enteekateeka eno ng'ebirime nga kuyiga mmwanyi biki. Kuba nze ndowooza nti buli ssomero lyandibadde demonstration garden oba ey'emmwanyi oba ey'ebitooke kubanga ne bwe baba n'asoma bajja kutuuka ekiseera emirimu tegikyaliyo. Omwana kati mu mentalling omusomese nga naye emirimu nga gino asobola okugikola kuba kati enkola yakyukamuko. Waliwo emirimu mingi gye tusomye nga tekinologiya yonna agiggyeewo. Abaali bakola secretarial studies kati sibanyi baba bakyalina emirimu. Ensi gyegenza okukoma ng'ekula ebintu bingi emirimu mingi gye tusomye gitwaliddwa enkyukakyuka ezze mu ggwanga. So ndowooza nti buli ssomero lyandibadde nga lirina demonstration nti gino gy'emirimu egitagenda kuvaawo egyensikira. Kakati nja kuzzaako emabega luli nga Ministry ya Agriculture
ekyalina enteekateeka ennungamu twalinanga program gye bayitanga Young Farmers Association oba club. Programu eyo Young Farmers Club yayambanga nnyo abaana okumanya n'okwagala emmwanyi nga balina okwagala obulimi nga balina obulimiro nagamba kwawukana ku kino ogamba nti kino kibala bwe kiti kino kikola bwe kiti nga bassa obulimiro obwo oba bwabanga bwanva kabe kanyaanya kabbiringanya kamboga ate n'ekirala nga kisanyuza nnyo n'abaana okulya ku bintu ebyo byennyini bo bennyini beweerimidde era bugamba nti muganda agamba nti keweerimidde kakira ki kakira eddene sako obusasi kakati n'olwekyo abaana kyabaagazanga naye olw'okuba nti kati engeri yali ekyuseemu ti abantu bafa nnyo kufuna first class gundi grade 1 grade 2 nga beerabidde naye kati ekyova olaba nti kati engeri ekyukakyuka nti watandiseewo bino industrial training y'abaana munima mukukanika ebintu oba mukubajja n'olwekyo ebyo bitandise okugenda nga bitandika okuddamu obuto mu masomero kisobole okwagisa kubanga kigaano bakikkirize mu Uganda section emu esinga okuwa abantu emirimu bulimi senga obulimi obwo tubongera obulongoosa mu mbalirira n'obalirira kikyoyinza okufunamu oyinza okwesingana nti abantu bajja kufunamu bajumbidde nnyo obulimi nga nkuleetera ekyokulabirako ku bino nti bulimi busasula irageranya omusajja w'akaduuka akeera omukyala w'akaduuka akeera ku ssaawa nga 12 naggula akaduuka naggalawo ku ssaawa nga 2 ekiro akataddemu ssaawa mmeka man hours naye ng'ate omulimi bameka abamala wadde ssaawa 5 man hours mu nnimiro naye senga amanya nti ku ssaawa zino netaga omulimu gw'amaanyi kukoola kugeraki ku ssaawa mu butuntu abijja mu mwanyi zange nja kugenda nzijjemu obuwakatirwa nja kujja ndabe gulwadde akawuka kanti natuka ekyemisana nekituuka najja namala okulya olweggo naga nti essaawa eba yakukungula ebintu byekikanga ekyo kibyamba okuteekateeka okulaga nti mwanyi zisasula oba obulimi busasula naye kitwalowoozanga nti ki obulimi tebugeraki tebusala naye bwogerageranya ku biseera omulimu byassaamu n'amalala okiraba nti kati obulimi bukyasasula. Waliwo abazadde abakosesa omwana agraduate nze oba amaze okusoma amunoonyeza mulimu naye ng'alina ettaka eriri plain yiika 15 tamanyi nti omuntu asobola okukola miliyoni 20 buli sizoni okuva mu mwanyi oba 5 okuva mu mwanyi. Omuzadde tamanyi nti osobola okukola miliyoni 27 okuva mu bitooke byokka nga wabirimye jasinga bivudde mu bitooke byokka miliyoni 27 tomanyi bumanya kyakukola naye gw'oli kunoonyeza mwana mulimu agenda akolera emitwalo 50 n'oka bakakadde kamu tosobola kugoba muntu ono alima tosobola kukana naye ebyenfuna bye biba bigazi nnyo tugamba alima yalunda bw'olima emmwanyi zoyiika 5 oba 2 oba 3 n'oteekako n'entuzo zinusu Bulaaya zikuwa amata ng'ate bw'oliikiriza wayisaamu ne ku kitooka amatooke gotema buli wiiki abamanyi okulima ensugu ez'omunene ndowooza lumu tujja kudda ku BBS wano tubabaliremu okola otya amagoba mu bitooke bye wayisa mu mmwanyi n'oba nga bikumala okusasula abakozi bikumala okukuwa gwa wakaawo emmere emala ate nga n'emmere eyo osobola okugitundako kuba enkulaakulana yonna kasita obeera n'ettaka buli kimu kigenda kubanga kikutambulira bulungi. Mwami Ssemakula wangi sabbiiti ewedde twayogedde ku bintu bingi ntusembera ku miti gy'oyinza okuyita mu nnimiro okuyisa mu mmwanyi zo kubanga akasana zikwata akasana ate nga zisobola okuliikiriza ennimiro eyo. Olina emiti gye watumenyera giddemu tutandikira. Okay, kirungi okukozesa ku miti katugambe emituba giyambako mukendeeza ku musana okukwata ku kibuyaga eyandibadde omungi ng'ate mu kiseera kyekimu tekyonoona bulungi bwa ttaka n'olwekyo kiyamba emiti egyo nga mweyogedde emituba oba waliwo n'emiti emirala emizungu gye bayita bizia bizia omuti ogulina obukola bwagwo butono naye omuti guyamba guyamba ne kubugimu bw'ettaka obukola obwo obutonotono bufaanana nga bwolaba ebikola by'ebijanjaalo ne guyita nitrogen fixation ate mu kiseera kyekimu negikwata bwe guba guwanvuye gukwata ne ku mpewu ezandibadde giraki mu Luganda kituyisenga omugavu gano omugavu omuzungu naye nga omugavu egyo giyamba nnyo kinene nnyo mu kukuuma obugimu bw'ettaka ate n'okukuuma mu nnimiro nga erimu eyongedde obugimu teri kirungi kitateganya buli oyagala ekyo kiyita mu luggya
bandifumbisizza sansa era biggwawo mangu n'olwekyo obudde biwangaala. Okay, katukole ku nsimbi z'abakama baffe tukomawo tovaawo. Okay, muganda yange kulisa nnyo mukumulamu okwo nekwebaza kuba nti ogenda mu maaso n'okola programu eno Emmwanyi Terimba nange omuweerezaawo Wahida Nampiima Lubwama. Tujja kubanga tufunayo akadde sijja kukoowa kibajjukiza tuddemu ebibuuzo ebingi bye muze mubuuza ebiri mu comment section. Tukyali ne mwami Richard Ssemakula. Tuli wano ku faamu y'Egagadde ew'obulenzi. Oba oyingiramu obulenzi awo ali awo wansinsi atuwadde obulungi obutagambika mu kusomesa mmwe abatulaba ku BBS ku kirime kino eky'Emmwanyi. Omanyi okufuna abantu abakenkufu abakugu mu kintu si kintu kyangu nnyo. Bangi bali eyo bazirime zibalemeredde n'owokwebuuzaako tebamuyina. Naffe tusinziira ku mukutu guno Ssaabasajja gwe yakuteerawo ne tugamba nti abantu baffe tulowooza nti buli omu asobola ne bw'oba olina emiti 200 katusinzire ku BBS wano tubawa amagezi baddaabirize emmwanyi zaabwe. Bw'aba abadde aziina nga tezimuwa katusinzire ku mukutu guno twogere ku ebyo byayinza naye okusinzirako okuddaabiriza ennimiro n'ebanga emuwa. Omanyi mwe abamu mulowooza nti okufuna mu bintu ng'emmwanyi olina kubeera na yiika 10. Tulabye bangi ng'alina yiika z'emmwanyi 10 naye ng'amagoba gaafunamu genkanankana n'oyo alina yiika 2. Akati ogenda okumulambulako ng'emiti gye yasimba mu yiika 10 girina kubeera mu yiika 1 oba girina kubeera mu yiika 2. So okufuna mu mmwanyi se kuba nti olina kinene nnyo, wabula labirira ekitono ky'olinawo kisobole okukuwa obulungi. Mwami Ssemakula, eky'emiti tukitunuulidde. Kyandibadde ky'amagezi omulimi yenna ateekateeka ennimiro ye okuyisaamu amakubo nga ne bw'aba atuuka okukungula takosebwa oba tanyigirizibwa nnyo. Kino kirungi okusinziira ku bunene bw'ennimiro gy'ogenda okukola olw'ensonga nti kikuyamba okulabirira oba kusupervisinga ennimiro ezo oba n'oluusi entambula yaamu. Yinza okuba nga luusi bw'otuuka mu biseera by'amakungula olina okutambuza emmwanyi z'omaze okunoga okuzitwala w'ogenda okuzigira okuzaanikira. Naye oba tewassaamu makubo ojja kwesingana nti aitha ozeetikka bwetisi ku nsawo oba ki. So nga kakati bw'oba wassaamu makubo ne waba olina katukutuku kyangweze emmwanyi ozitambuza ku kiti. N'okussaamu mmwanyi ennene musiri gw'emmwanyi okussaamu plots n'ogenda ng'ossaamu portion kikuyamba okugisupervise. Omanya nti mu kitundu kino obunene bwa eka kimu kyakuna ky'eka mwe muli ennimiro zange zino. N'omanya nti n'otuuka mu kunoga kijja kumanya nti bulooka A eyenkanankana ne hafa neeka mu season eri najjamu bwe kiti mu season eno nazze mu kiti. Bw'oba okoze loosi okitegeera olw'okuba nti wassaamu ki portions oba wassalamu blocks. Eno block A, block B, blocks ebintu by'ekikanga ekyo kikuyamba okulabirira embala yaazo ate n'oluusi n'okubanya nassaamu bigimusa byenkana ki era wano byabala batya nyongeremu ntya. N'oluvannyuma oba olina ebintu ebirala ebyokwongerako katugambe eba bya kufukirira oba olinako idea obunene kyenkanawa era nakozesa kyenkana ki. N'olwekyo kya mugaso okulaba nti faamu yo eri planned oba olina mu blocks okusinziira ku bunene bwe faamu yo ku by'emmwanyi. Abakozi kubanga ebiseera ebisinga tosobola kwemalirira mu mirimu gyonna. Bangi abagagawalidde mu mmwanyi nga bakolayo emirimu emirala naye ng'ate abakozi bano babayambako. Kiki abakozi bano tulina bamentalinga tutya Mwami Ssemakula kuba gwe oludde mu existence? Sisuubira nti gwe weekolera byonna bye tulaba ku faamu zo. Toyinza kwemalira byonna mbaga nakali akaana bula kugamatiza. Kakati nagina emirimu tugigabana okusinziira ku ki kuvunaanyizibwa n'obukyagenda okukola. Ebiseera ebimu oyinza gamba guno mulimu gw'amaanyi gwetaagisa kino nfunamu abavubuka abo bakanyama. Katugambe ogenda kusima binnya bikola otya. Kakati awo n'enkolagana oluusi eyinza okusinziira oyinza gamba tujja kikola contract nti buli kinnya nja kuwa ssente bweziti n'okukkiriziganya. Awo tekikuyamba tekikumala ebiseera nti nina okubeerawo okulaba ekinnya kiwedde oba tekiwedde kubanga wakkiriziganya nti buli kinnya nja kusimira ki ssente bweziti mu kifo ky'okugamba nti gusima ekinnya. Ekirala okufuna katala nti bwe tunagenda bwe kiti ku musiri guno okusinziira ngeri gye wazipimamu
nti en block ogirima obulimi jajimira sente bweziti ekyo kikuyambako nokendeeza okufuuka mpozi ng'omusirikale tolabire nti gundi akikozeza ati ba mama ategera ddala mwendo tokulimana okutuuka na bwekiti ajja kulimirawo sente bweziti nabo nekikuwa kuki ku mirembe n'olwekyo engabanya y'emirimu n'endabirira n'ekyokusatu engeri abakozi bano bakuttemu otya waliwo aboggoka oboggosi waleyogera nga muteesa naye nga mbadde nteesa tukole bwetu obukiraba otya naye newabanga mugaki nga mubamu ng'asomesa oyinza okwesingana nti bajja kukolera omulimu omulungi nabo bennyini okubanyura nti bannange ffenna tulya ku mulimu guno n'olwekyo betugolagajjalya tuyinza obutagiraki obutafunamu bulungi n'olwekyo human resource management ekuyamba nnyo okulaba engeri gye munaddukanyamu emirimu gino. Okay, Mwami Ssemakula abadde oyogera ku nsigo nti kati tusimba clones siwo? Yes, nyenyabo. Nti nazo zirimu emitendera. Okay. Waliyo embi n'ennungi. Soko tukubire tochi awo kuba season ya kusimba. Okay. Kati njagala okwongera okutangaaza ku nzaazisa y'ebirime naddala obakati gesa tugitadde ku byemmwanyi. Oyinza okuzaazisa emmwanyi ng'oyita mu nsigo era plant seeds. Ezo zibayita eza elite. Oba oyinza okuzaazisa emmwanyi ng'oyita mu kati okusimba akati kye tuyita cutting. Kaakati kino ekya cutting kifaanana nga oli bwasimba akati kaki ka muwogo oba ng'oli bwasimba olulagala lwa lumonde. Ensimba y'ekintu mu ngeri eyo kitegeeza nti ekinaavaamu kijja kufaananira ddala ng'ekyo kyennyini mwe kivudde okwawukana mu kiri ekivudde mu nsigo kubanga ekiva mu nsigo ewa taata kisikayo ne wa maama kisikayo. So mu clones oba mu cutting kiva wa maama yekka. N'olwekyo bw'obanga kyogisazeeko kikyamu oba si kyennyini kyolulyo lyoyagala kijja kuwa 100% bad kibi. N'olwekyo oba olaba nti kirungi okwekkaanya cutting eno evuddewa. Oli ajja kugamba nti zino mwanyi kolono. Yes, kolono naye mother plant yayo yali ki? Kati waliwo clones empya n'enkadde. Abalimi baffe bawa magezi ki kati bagende na clone ki? Kino kyandibadde kisinziira ku bulungi bw'emmwanyi z'ogenda okusimba. Naye bulijjo ekipya kitera okugera ki okuba nti kyekiba kuki ku mulembe. Empya zino zajja zitya era zirukya. Ekyaleese emmwanyi zino empya eza kolono lwakuba nti zigumira obulwadde bwa kiwotokwa kibayita coffee wilt. Coffee wilt. N'olwekyo gwe mugaso gwa. N'olwekyo bw'oli mu area yerimu obulwadde bwa kiwotokwa genda n'emmwanyi zino empya ziyita colonal coffee wilt disease resistant varieties oba abali bayita KR kitegeeza kituuza. Era emmwanyi zino oba ozisimba kati zina okuva ku namba emu okutuuka ku namba 10 okujjako wakati awo namba 2 baagijjamu. Bw'oba osimba kyandibadde kituufu tukuwa amagezi mu musiri oleme kusimba variety emu oba kika kimu kyokka olw'ensonga okwewala okwezaalamu. Ekyokubiri okwewala nti senga ekika ekyo kikwatibwa obulwadde omusiri gwonna gujja kuggwawo. Ate n'ekirala oyinza okuba nti zonna emmwanyi zeefaanana empeke ennene ekireki naye nga zirinamu ekikyukamu mu kuwooma ne mu ddekende lya kaawa. Naye bw'obanga wazitabula ojja kuba mu luzungu kibayita blending nti emmwanyi zonna zijja kukolera kaawa omulungi gw'oyagala. Mwami Ssemakula paati eno eri sensitive. Abalimi baffe osobola obbawa ku ssimu nga bw'aba alina atulabye ku BBS asobola okwebuuzaako ekintu ku nsonga eyo. Ye ekyo kyangu kubanga essimu yange eri 07724535759. Ate ya Airtel eri 07024535753. N'olwekyo ayinza okunkubira ne twongera okukubaganya ebirowoozo oba n'ajja ne tukola ki ne tukubaganya ebirowoozo nga tuli ku faamu wennyini. Abantu ba Kabaka obawa ku musomo. Omanyi bagamba nti twogera kirabika ng'aki ng'owejja ng'abika. Kati bwe twogera ng'ebintu tabirabyeko ayinza okugamba nti naye bw'ogamba kino kifaanana kiti kino kifaanana bwe kiti. Tugamba n'omuwa amagezi n'ayongera okukola ekyo. Ate era nga nyagala okutangaaza mu nzaazisa y'emmwanyi zino oluusi kisinsindana ku busobozi. Waliwo endokwa ezimu zetutundira mu sabuno bwa bulijjo bu pots bwa inchi ennya
ku 7 n'ezo zetutunira mu pooti ennene 8 9 zetuyita jumbo pooti. Oyo bw'aba agenda omugeraageranya mpozi nga bwalaba omulunzi w'enkoko atutta obukoko bw'olunaku olumu n'atutta obukoko obw'omwezi. Atutta obukoko obw'omwezi tagenda mu buluda atwala butwazi mu grozi nkiyitamu. Kakati nazine emmwanyi bwe zifaanana bw'oba oguze zino eza jumbo pooti tizijja kutabwanya owembera gera kino enkuba yatonyenye ate neziika naye awo kisinziira kuki ku busobozi bwo naki kyosobola nandabiri. Kakati njagala ekimu ku bikyalemeseza abantu baffe okutegeera obulungi emmwanyi eno nti balina okugirima mu bungi tebannamanya migaso gyayo. Bawuza kimwoyo kaawa akubye entunnunsi nga tusiibula abatulaba tuweeyo emigaso mitono nnyo tulemenga banyumiza jiba mmwanyi nga tebamalina bigifaako yeekola ki katono nnyo nga emmwanyi kyakunywa is a beverage. Bweba nti kyakunywa ekikifuga kuwooma kwayo n'akawoowo oba kirwandiise eddekende kubanga senga obeera n'emmwanyi n'eddekende ni bwoba bagisiika ne bwoba oyitawo buyisi ekuwa akawoowo nati waliwo ki waliwo emmwanyi. Ekyo kintu kikulu nnyo ate kukwogatta n'ebyobulamu byesinza kwongeramu nnyo olamuki naye nga waliwo enjogera egamba it's a bit of a stimulant kulamba keeping ngaoli alert nawek n'ebintu bikikanga ekyo naye gwe mugaso gusinga era kyova olaba nti abayina embeera y'ensi embi obulimu obunyogovu baagala nnyo ekintu ekinaaba bugumu n'okubanga bagira ki nga basobola okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Kakati bwanya ku kakaawa awo n'obwongo bwandibadde butalagga butereka wekanga naffe abakaddiye bwonywako kakopo ka kaawa oyinza okwesiŋŋana nti oli bakuyita mutiini olw'engeri gy'otandika okuligitamu n'olwekyo ekyo. Ate nekirala emmwanyi senga ogitundira emigaso egizivaamu bw'omala wire mukaabi ono alabika anywa akamwanyi kaawa kalayika musajja azine kakati ekyambonyizamu bw'omala okuva ku mmwanyi zennyini nazo ku nsinga bwefaanana bwe zikula ng'omaze ozisalira zijja kukuwa enku osobole okulaki okufuma. Era omulimi w'emmwanyi alina emisiri eminene tadde awo kaaba nku kubanga buli kiseera basalira emmwanyi ezijja ki. Ate n'ekirala bwongera ne ku bugimu bw'ettaka obukuta bwabujja ku kyuma oluusi abussa mu mba ky'enkoko bw'agizza mu nnimiro ayongera ku bugimu bwaki bw'enkoko. Omugaso gw'emmwanyi ojja kutigenda yo ne bw'oba toyagadde gitonderawo oyinza ogamba kangitereke bwe ndiyagala okutunda naddala nga kati ng'omwaka guno nga bwe gubadde abaapapa ozitunda batunda wansiko kale abaziddeyo n'emmwanyi mpulira kati eri ku siringi nga 15,000 era waliwo omulimi omu yagamba nti omwaka guno tafunye ssente anoze bunozi. Mwami Ssemaka tugenda kutandikira awo leero sigenda kuwa chance kusiibula batulaba ndowooza tujja kutandikira awo sabbiiti ejja tukyali ffenna omulungi atulaba nkwebaza nnyo kubanga otambudde naffe. Mwami Ssemakula asembyeyo ng'atugamba nti okunywa kaawa kirungi. Omanyi bw'oba onywa emmwanyi nga mbutuufu kaawa kyakunywa gy'oli endowooza yeba yanjawulo kakizibu nnyo okusanga mukyala lubwamaanywa kaawa ng'endowooza yeefaanana n'ey'abakyala abalala oba n'ey'abantu abalala kubanga kaawa ono alimu ebirungo ebituleetera okuba nga tulowooza mangu nga tukola ebintu ebyenjawulo. Sinandikusabye manya omugaso guli mu kaawa. Omwana wo bw'aba anywa kaawa wanjawulo nnyo n'oyo anywa amajaani ne bwe kuba mukola bibuuzo ne bwe kuba ki entegeera eba yanjawulo. Kirime kino ky'amaanyi so tuleme kukoma mu kukirima wabula njagala tujjumbire n'okukola research ku bulungi obukirimu oba oli awo abakirima bajja kweyongera obungi. Nze Wakida Nampima Lubwama tusinkane olonde. Bye bye.